Yo, this is Embeera y'omuyimbi wa kadongo kamu amanyiddwa nga Mwamuli Katumba si nnungi era nga kigambibwa nti yaddusiddwa mu ddwaliro nga abbi walattaka. Ku pije tuyinza kukooli omulungi omwagalwa gyekomeddeko yonna gy'osinzidde kansubire nti oli bulungi webale kubanga ate otumbudde. Mukulikeeyo mu ggandalo lya Ssekukkulu ebyo byonna nja kubanga ate mbi batuusaako nga bwe mbifunye bulambalamba. Nabatuusaako omukulu amanyiddwa nga Fresh Dada bwe yavaayo n'ategeeza eggwanga nga bw'ayagala okubayimbira ku Christmas era n'abasaba nti mu mubuukinge ku miliyoni 7. Kaakati nno bw'atyo yavuddeyo olunaku lw'eggulu n'abagamba nti wendi naye ku miliyoni 7 navuddeyo nsobola okuyimbira miliyoni 4. Bw'agenze okukya olunaku olwaleero ng'agamba nti kale bamikwano wadde Christmas etuuse mu mbuukinge nja kubayimbira ne bwe kanaabeera akakadde kamu. Yagenze okulaba nga bakasitoma talaba potea n'asalawo okubanga ate agenda yekkakanye ebbeeyi okuva mu miliyoni 7 gye yatandikira paka mu miliyoni 1. Naye ng'ate ye mwana muwala amanyiddwa nga Judith Hard bw'atyo yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ayambalira Alien Skin ku ebyo ebyaliwo oba ebigenda mu maaso okuva eri Alien Skin. Wadde nze ndikyali wa Bobby, I didn't mind. I loved your music. Etaliyo. But it's just that kidandali okitegeera ng'omuntu nkyali mu bintu byansi nenjagala ekidandali kyo ebidandali byo kubanga okuba bidandali ekidandali ne mu kyalo owulira omuntu ajja n'akuba bidandali. So we all had to love the music. Naye agayisa g'oyina mukwano disgusting. Aish, you're so disgusting. I got the music, but when you started acting up stupid, nah. Sigala muchidandali baby. Government ekulimba. Mpuga ya kulimbye. Mpuga ya yagadde okusaddaaka. Wabula. I'm telling you, we have to apologize. Bakusadase gwedda balaba ne bagamba naye kino oba kye tuba tusaddaaka guno omwaka ogujja 2026 twetaagayo musaayi gwa kivubuka. Ndera talina dezale bagamba ndo kati yaddako. Chali wange. Mukakane. Toyina kyogenda kukola tewali akubalamu magezi nze sisobola. Toyina magezi. Sorry honey, not at all. Kubanga gwalwanyisa Bobby n'otuula wali n'oli amayirungi ku video kati mbolo mujjeko oteekeko mbojje mbukati tu. Some people are disgusting. Look at yourself and look at Bobby. Abantu mwagala kwesimba mu bantu. Kati munawe tukuwa attention. Era tugikuwadde naye mama mbadde mpisaawo ebigambo byange. I just wanted to let you know that Bobby is the chosen one. And you cannot change it. You can't. Finally, ntuse ku mukuru awambye amawulire era ng'ono yasaanikidde oluyimba lw'omukuru amanyiddwa nga Bebe Cool lwe yali yakatuteera lwe bayita Sakamuwat olutegedde. Anyways, abaganda bagira ne bagamba nti n'omuto akuba engoma omukulu n'azina naye enkulayirira nti olugero luno lutuukiridde mu bulamu bwa Abba wabula abakulu bagaanye okuzinira ku ngoma omwana gy'akola kye gy'akuba. Bw'atyo yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate akola
akola live endala era ngono yasabuddeko abawera yategezezza omukulu amanyiddwa nga Wizo Manizo era ngono teyamwadressinze nga kojjawe wabula yamwadressinze nga bro yamugaye bro ogambye nti taata mpeerera masomero ag'ebbeeyi asasula emitwalo 2 egya $, nze okusoma buli gundi buli taamu buli semester whatever. Namugamba naye munnange ky'olina okumanya nze sikeranga okumakya ningamba taata nzaale so buvunaanyizibwa bwe tetwetaaga na kumukubira mu ngalo wadde okumutendereza olw'ekyo kyaba akoze kubanga kyakola it is his responsibility okutulabirira n'okutusomesa ngaffe abaana be oba okawuliddeako banji beyagenze maaso kubanga ate ayisaamu eggaali yes era ng'abo be bantu abamu ku baavaayo ku mitimbagano ne basalawo kubanga ate boogera ku vidiyo ye mwe yaviirayo n'akoola bannayuganda okwegatta wamu basobole okubanga ate balaba nti babaako kye bakola ku nsonga ya taata we okubanga arespondinga ku treatment ave ku kenge asobole okubanga ate afuna obulamu obulungi kubanga abasawo bamugaa nti abuzaayo emyaka 2 singa anaaba tarespondinze ku treatment ate nabanga yeremeza kuki kukenge ye kyekwe kwali okusaba kwe mbufunze ensonga yali akola vidiyo eyo kakati no abantu nga fulufiga abantu nga Kasuku Edisendi mukulu Bajjo banji bavani bagenda maso kubanga ate bakola ki bakondeminga ekikoro ky'omwana no okuvaayo nayogerako ensonga ezo mu bantu oba kiwulidde kawe nakugambye nti kakati omutaakuba engoma abakulu abamu tebaagala kola kikuzina ate ng'olugero bennyini bye baalugeresa kakati baggyeyo bino ebigamba nti omwana talina kulaba mu kamwa ka muzadde bwe bityo ebifaananyizako bityo naye ng'ate era waliwo ne baserebo abasazeewo okusaidinga n'omwana ono weewaawo fulufiga ye yamutegeezezza nti ekimutawaanya kyekyokuba nti teyasoma byayogera fulufiga yandibanga takola ki tabitegeera ate nga ye Bajjo yamulangidde okuleekaana ng'agamba nti gwayogera nayo ba amukolako interview alinga ali ebunaayira so ekyo nakyo yakisanze nga kizibu era n'ategeeza nti kakati ku Kasuku Sendi fulufiga ono Bajjo ku bonna ani avaamu sense bonna tewali bavaamu no sense talina budde bweregana ki n'abantu baliwe batyo kyekimu kyeyayongeddeko n'ategeeza nti eggwanga lya Uganda lirina ekizibu nti lijjudde abantu abataasoma oba abatalina na bwongo ate nga munange bebafuga ki bebafuga internet ate kakati emiji gy'emito nga girina kugoberera abo kakati awo kitegeeza nti eggwanga lyandibanga lirimu abasiru bangi anyways ebigambo bya Abba byo bingi naye nga atingira kubanga ate nkutuusaako mpola abamu ku baserebo tufunyewo omukyala amanyiddwa nga Nabantazi ye yavuddeyo n'agamba nti Abba n'alekaawo ekigambo ekyo oba erinnya eryo ate ngayo omukyala amanyiddwa nga Irene Tale yagambye nti oyagala toyagala olina okugwa mu laavu nani ne Abba byonna byayogera yawulira nga abyagala ate nga ye hafi kyamususeeko yenna omukyala amanyiddwa nga Happy Powers still okuva ku BBS Telefina yagamba nti ali timu Abba era ga yasesenaga nti omwana ono mpulira nga mwagala nanga kakati mwe musooke muleke muddeyo ne mukubira abazadde engalo mbo beebale kulabirira abaana baabwe era kakati muli wano ku Abba mumukalakata nti olwokubanga taata we yeesaddaaka n'amulabirira taata we bw'abanga takikoze ani aba alina okukikola kitegeeza nti ekyo omuzadde kyalina okukolera omwana we kubanga omwana ono okujja ku nsi tasaba wabula gwakola ki gwamuleeta ate omwana yabeera buvunaanyizibwawo taba buvunaanyizibwa bwa neighbour oba muganda wo kubanga abawo wantumbu ezo era n'abasaba nti mulekerawo kubanga ate mu manipulatinga Abba teyakomyawo nagenda maaso kubanga agamba nti Christmas ennungi Abba Makasi yekka gwe yayagalizaako Christmas ennungi ejjukirayo mukyala musiraamu wabula ate naga nti ye favorite person we omwaka 2024 n'agamba abazadde twetaaga okukuza abaana abagezi nga Abba bw'ali oba okitegeera era n'amutegeeza nti mukwano yonna gy'oli yamuyise na baby yonna gy'oli beerayo ng'okimanyi daddy mami ne aunt Happy ate munange ne baganda bo bali proud of you baby. Kakati no bo ba social media in-laws nabo balese endowooza zaabwe ono yagambye nti Abba yayise kojjawe bro omulala agamba nti Abba yarizonize better than Wizo Manizo era n'akakasa nti kamiliyoni yonna gy'ali
muli alabira ddala nga omusaayi gwe guli mu mwana we gutokota bwe guti kubanga ali anirule alabira ddala nga eggume ly'omwana ono nti ne Jose Chameleone bwatyo bwali era oli n'agamba nti Abba yagenze n'agula omuzindaalo n'agula ebitaala n'asetinga studio namba asobole okuba nga afumba buli omu amutokose ku mukutu oba ku mutala wano ate omulala n'agamba nti omwana wa Chameleone wa myaka 16 naye mukwano akutte famire y'amayanja yonna okuviira ddala ku bajjajja paka kati eri mu ngalo ze bweti gyayagala gyagizza waliwo neyagambye nti buli famire ebaamu omununuzi famire y'amayanja erimu abazoganyi bangi naye omwana ono endowooza ye tefaanana n'abo bonna kakati mbono ye yazze okununula famire y'amayanja otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi toddamu kumagamaga kankwanjulira Molden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 29 beebokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Molden, shipping life into a unified destiny. Eno video yonna asuubira yeetoololedde ku Abba yassa kubanga abantu bali mu holiday amawulire amala tunaagalabanga bwe ganaabagazze naye apparently gegagaliwo ga Abba. Omukulu amanyiddwa nga Josephat Segya owa Bukedde TV yavuddeyo n'agamba nti taata wange bwe yayita nafa yampitanga taata era namubuuza lwaki yampitanga taata mu kifo kya mutabani nti n'amwanukula n'amugamba nti anti munnange omwana bw'akula bamuyita taata kaakati naawe oli taata wange so n'agamba nti ntwala omukisa guno okusaba mutabani wange Abba oyo nno nga neeyitira kojja nti munnange taata twategeera point yo mu video yo eyasooka era nenkutegeeza nti byonna byewagenda maaso kubanga ate oyogerako twatandika dde obiteeka mu nkola era mbadde nkusaba mukadde kano ku Christmas eno olunaku olwaleero taata omuliro gusale kitange nkwegayiridde sala pressure lekeraawo kyokubyeko kikola kimala oyo bukulu Josephat Segya. At this junk chalawo me to read this in Bajjo's voice. Oluvannyuma lwa Abba okubakalirira akaliro kamutuseeko n'azuukusa mukulu munne era nga yagambye nti Kasuku bro, wake up. We collect English to fight back. Otherwise, if we do our next interview on Friday in Uganda, we are gone. We shall ashame Makerere University. You have a degree in psychology and I'm pursuing a degree. Let us show that we can make it. We can make it bulo. Kakati no munage omukulu Bajjo bwate bwe yawandiise yayise mukulu munne bakuŋŋaanya oluzungu lwonna mu ango zonna baleme kubanga baswala kubanga banakola interview ku Lwokutaano nga tebasoose kuba winter ya luzungu bagenda kuswaza amasomero gye basomera. Kasuku yasomera Makerere ono ali kumubuza asoma so bekwate bekuŋŋaanye Come on. Togenda kufuna ekitaawo omulala atali Chameleone mbwaggwe. Look at his head. Look at his head. N'osituka n'okusumikira ebinye mu jjajja they are evil. Kyagambye mu jjajja awagula they are evil. Bubagamba tati. Let me tell you guys something real quick. The quickest way to know people. Well, the quickest way to know that someone is not intellectually up there is if they have to yell to deliver their point. Look at how he's yelling. He's just screaming like as if the person that's interviewing him is not right in front of him. Look at him. N'osituka n'okusumikira ebinye mu jjajja they are evil. Kyagambye mu jjajja awagula they are evil. Bubagamba taata bw'alifa tulijeera. Gwe mbizi gwe Abba oli kyana kikate nkuzala. Me busy. Me, Zen busy. Me, I'm the busy. Hey God.
I don't even have to say anything. I don't even have to say anything. I know. Look at him. Look at him. I don't have to say nothing. I don't. What? I don't have to say nothing. Look. See? That's exactly what I'm talking about. He's making noise. Let me tell you, there's people that think that when they get loud, they're right. They just be loud and wrong. He doesn't look. He just openly what's it called? Admitted to not understanding what I said. That he didn't understand my English. So how does he have the message to reply to me? It doesn't make sense. If you cannot respect your clan, then you can even not respect yourself. If you cannot respect your clan, then you cannot even. Bro. Because of your mother. Look. Bro. First off, there's no grudges. Again, in my video, everybody could see. Everybody could see that I was not trying to fire anybody, do anything of that. I was just pointing out the issues that are going on. You know what I'm saying? So that people can feel the sense of urgency. You know what I'm saying? Because that's what the media does. Let me tell you something. Let me tell you guys something, right? People behind the content and what comes out onto the internet filter a lot of things. You know what I'm saying? You guys may not know how many times that my dad has got sick before this. You know what I'm saying? Maybe there's times he's even been sicker than he is now. But just this time people choose to put it out. You know what I'm saying? Times he's even been sicker than he is now. But just this time people choose to put it out. You know what I'm saying? He doesn't even know what's going on. Yet again, I don't know who this guy is. Imagine being so immature, bro. Imagine being so immature. You're calling me a pig. Which is quite ironic because look at how he looks. Imagine, bro. Yet again, bro. These are the influencers that are on our platforms. I don't know why, bro. As Ugandan people, we need to do better. You know what I'm saying? We need to do better. This is someone that we are giving a platform to inspire the youth. Look at him. You know what I'm saying? Abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga okusamba omupiira okusuna ennanga okusina gita ate nga n'aba scout tibabeera biddeyo bano basangibwa wali Emaya Bukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka ate nga registration agenda mu maaso abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0782 7949 oba 0704 25 oba 0774 25 beboka abajja okubangula omwana wo. Nega olunaku olw'eggulo ye Fulufiga yayatudde obulokozi era nga yasuubizza nti tagenda kuddamu kuvuma muntu yenna, tagenda kuddamu kumala ku muntu yenna mirembe, buli muntu mu nsi yeetaaga emirembe, buli omu anoonya kubeera bulungi. Alayidde n'agamba ebyo abirese mu mwaka omukadde naye Mukama mwetegeka okujjukiza Fulufiga era n'ategeeza nti buli gwe yasobya amusonyiwe. Abba munange akuba owu akuba awumbawumba mama Fulufiga yetonze asaba kisonyiwo tagenda kuddamu kukola ki kuyisa muntu yenna ggaali.
kigambo kya fulufiga kyesigika. Anyways, katusooke tulabe ku mukulu ono eyavuddeyo n'asanyuka nga ate Abba Makasi agenze maaso kubanga atabukira Jennifer Nakangubi fulufiga aka Mama Flower gonna gage mukyala Haj aliko ennaku zino bw'atyo bwe yeyita kawoomera. News. Say yes, please tell us. But do you know what Abba's done to full figure? I'm still coming. Do not try it on me. Full figure, I dare you. I dare you to come and Mama retaliate. Come and respond back to this boy. What would I chances or take it if you want to? If you want to antagonize someone's agony, use English. Omwana agabi full figure. Eksoka you uneducated. Katinza kambize mu Luganda because natandika kugamba olukiga you will not understand. Omwana mugambi you uneducated tewasoma. Oyogera bwogezi fwa gwe kasita bakuteeka mu kamera mu maaso naye ate akitegeera ensonga lwaki oyogera obwogezi fwa. Oyina okuliisa abaana, oyina abaana ab'okuliisa naye tomugezesa yajja kukukuba left right and center nga talina gwe yeebuuzizaako. Mu bino byeyogera ye bwe yavuddeyo okwogera ku bya kitaawe yasooka kubuuza nnyina n'amugaana n'agamba nze kanjogere ki ekindi naye mmwe is this what international kids do? I want to have one because you finally he said ngo you are busy saying ngo omukulu tasobya said what? Who said that? Bakyogerera wa? Era mwe abakulu abali eyo nga mwesiriwaza omukulu asobyewa Abba Makasi era mama nze full figure I dare you to retaliate. Nange muli mutya baddiya amanya n'endoboozi nga bulijjo Mama Junior Mukyotera single mother to beat ended in tears. Timu Haji nga nesimye kuba president 2026 nga nzagenda okusooka okubeera the first female president mu Uganda. Mwe baana mmwe omanyi Uganda mwabawo ebintu ne mubibuukira mwena ne mudiscussinga wala temusobola kulwanalizinga issues olwaki muli basiru. Kati Abba Makasi kyakoze abasajja myaka nakudda waggulu. Tebezo gamba abavumye. Abba talina muntu n'omu gw'avumye. Abba talina muntu n'omu gw'akoze eki gw'avumye. Buli omu amutadde w'alina okubeera respectively. Talina muntu n'omu gw'avumye. Olaba Nuli yamuyise embizi yassebuse sinagambye embizi. Ne Kasuku yamugambye mbuno so an idiot thinks tata yali aliyo nga talina kyakola. Nagamba he called me an idiot. Okay. Naye Christmas mukkirize mugaane this is the worst Christmas ever in your lives. Tebanyumidde. Eno Christmas Kasuku sendi Bajjo sister ange full figure Uncle Wizo. Christmas tebanyumidde newe munekaza. You can't even clap back. There's nothing to clap back about. Ensi yonna ebalaze nti muli basiru biwuttalala. Omwana ali 18 years okubateeka mu line nga tabavumye ninga mwadde mu muvuma. It is very embarrassing. It is disgusting. Ngomwana yagambye it is very idiotic. Abba, Merry Christmas and a Happy New Year, dear. Saying, like, she's clear, bro, in the most respectful way, she's clearly uneducated. You know what I'm saying? And stigmas are backwards. She has nothing, bro. She has nothing that is sensible that she's really saying. You know what I'm saying? And you could tell she's making a joke out of, she doesn't even care for real. She's just opening her mouth and saying nothing. You know what I'm saying? And I was actually talking about this with my mom before I even came on here and started talking about the issues that were going on with, like, to do with my dad's health and stuff. She was telling me not to, you know what I'm saying? But I was like, nah, I gotta do this. You know what I'm saying? I don't know how these problems, like, connect to her and why she has why she feels the
authority to comment on stuff like this. You know what I'm saying? Look at her, bro. Bro, look, let's be serious, y'all. Look, are you telling me that a woman that looks like this, I should take her serious? She goes to the point of embarrassing me on the internet, talking about I'm finna get a girl pregnant. I'm not a kid no more. That's why she's still stuck there. That's why Uganda is like this, because we have such uneducated people on platforms that inspire young people. You know what I'm saying? There's people, look, there's kids that watch this. And this is why the toxic stigmas keep on just repeating themselves generation by generation. Because we have people like this. We have people like this on our platforms teaching our younger children complete stupidity. How does someone like this go on television and talk about a 19-year? This woman is probably 3 times my age. So between me and her, who's more disrespectful? Who's worse? You know what I'm saying? Like, who's worse? By the time she has to drop to me, bro, I haven't even reached 20 yet. I'm still in the teens. Correct me if I'm wrong, but who's worse? You know what I'm saying? Imagine, bro. It's honestly embarrassing. It's laughable. I'm not even mad. It's honestly funny. And I hope she sees what I'm saying. You know what I'm saying? I'm not scared of her. I'm in America. What the hell? Like, what? Bro, it's honestly sad and very funny. These are exactly the people, like, I put out a message respectfully, you know what I'm saying? I call for help towards a cause. You know what I'm saying? I call for help towards a cause, but for some reason, I'm the bad guy because all of a sudden, Abba disrespected Tata way. He disrespected his dad. Yada 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 yada. You know what I'm saying? If anybody goes and watches my videos, both of them, back and forth, I never once caught on my dad about anything that is disrespectful. I caught out a real cause, and I even explicitly said, Ngavuye kutegeezezza nti mwana muwala amanyiddwa nga Happy Powers ye yalonze mwana mulenzi oyo nti ye muntu we gwasinze okwagala omwaka 2024 era nga amwagadde guggwako kitegeera weewaawo era kuba nga atemba sibula naye nga mbajjukiza nti mudduke mujje Zambwa mujje Vika. Yes, omukyala yabagambye ngera mubatusaako mujja mulaba yabagambye nti munnange kasita oba ng'ofunyeyo poloti okoze kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Poloti osobola ogigula mu mpolampola ne bw'oba togigulidde ku pressure osobola okuba ng'ofuna omusala gwo naye nga buli mwezi ogakanzijeko 5 ntekeko eno ku ttaka wali nga peni eruma mu bitabo ng'oyingira gwe kasita ofuna account eya bank eyeeyo gundi kampani ya Javik n'oba ng'oteekako akasente kompolampola ojja funa ettaka. Nakugambye nti kibanja mpola wali nnyo nnyini ddala kuba mufuna mpola oba okiwulira. So mu mbeera efaananako bwetyo jangu ofune ettaka tutandikira ku $2.2 okutuukira ddala eyo yonna mu bagagga tuzitundayo. Ate ne nkugamba tulina ettaka lya Kabaka, that is Kabaka's land, era nga eryo liba lya ndagaano. Ate ne tubeera ne ettaka ery'ebyapa. So kyonna ky'oba oyagadde tuba tukikutuusaako. Ne nkujjukiza nti munnange tuyina Sheikh gwe bayita Sheikh Ashraf ajja kuba nga ate akusomera eddwa. Wonna we biganye jangu akusomera eddwa. Omwaka guno agenda okuggwako gwe tugenda mu 2025 inshallah ng'ettaka olina ettaka bwe bugagga. Jjukira nti osobola oddigula leero $5,000,000 ogenda okucenkya ng'ate waliwo omugagga yagalawo ng'asobola okukuwaamu 7 oba okiwulira. Mwewala okubaguza empewo jangu ogula ekintu ekiri ku alaali. Mubeere bulungi ate kuumira mpeera sigale nga bankuumira ngenda basiibuza omukyala amanyiddwa nga Happy Powers ayina ensonga ze zaawa lwaki ayagaliza Abba Makasi Christmas entuufu okukamala. Badepite mweraba. Merry Christmas eri omwana ow'obulenzi gwe tulina ku kyalo kuno Abba Makasi. Yeah.
Abadag. Merry Christmas, little man. Merry Christmas. Zenvumiddwa ebimu ku Twitter kulokubanga I support what Abba is doing. Bunawe kasita ozadde omwana n'abigamba kiri gyendi bwe ndi ayisanga atategeera abiŋŋambe abazadde tujja bagambako paka banaalekerawo abiŋŋambe nzikiriza mutu tijjirako wano mutwekolezaako kyeyakoze abawi b'amagezi ne bannange. You people, don't you see that what you're doing is just hypocrisy? Ate nekyewunyisa bonna bakulu abawolereza situation ya Dr. Jalim. I mean, they've been here, they've been seeing whatever. Singa no babadde baana abato abagamba because if we say Chameleon has a condition, ngeva kumbera ji some lifestyle here. Ishegeza, all of you guys have been here. Mubade mumulaba, Chameleon is in spotlight. And so bizi zonna zibadde zikolebwanga abantu balaba. But waliwo point abantu batukira nga bwebabanga bakwagala, honestly. Abagambako nedda half, it is too much. Byokola bisusse. Kati nga temwamugamba. Omwana wala agenda fiirwa taata we. Ate amugamba kati mudda ku mwana ye muvuma. Mbeera Chameleon nyinzo kyawe ebyo bidda ku mwana wange ne bivuma. How do you address my child like that? Ate nga jjabba kyawanze kambabuulire kawone. Abba achieved what he wanted. He wanted his father to go for treatment. N'abali ku taata ba Juliet Zawede tebalina kye baayogedde. Mwe muli eno muli ku mwana we kulokubanga alina kye yayogedde. Mutujjeeko akajanja please, oli wa taata we mumuleke amugambeko, mwaba muba temwabagambako kiri gye muli mumuleke amugambeko. Yagenda osigana baganda benga bamulekwa. Ne baba yabanteeredde buli omu wajja. Ono ye. And I did see that boy like that, but man. Obusungu obujja obudda ku mwana w'omukazi n'otandika mu address ngalinga kino because agambye ku taata we. Gukulangani mu family yaabwe gwani. Nzene ensonga esinga baluma Abba yayogera ku bajjajjaabe bannange. Omuntu atayagala nnyoko. Omuntu atayagala maama wange. Tusirika busirisi. Netugamba kamuleke. Katonda ali munsasulira. Nze nganze. Omuntu atayagala mmange. Sina kyemwagala ku nsi kuno. Simwagala, siri mwagala. For as long as wali okoze mama wange ekintu. Nali nkuwuliddeko ng'olina engeri gy'oaddressinga maama wange ku nsi kuno. Pozi nga saakuwulira. Naye nga nakuwulira. N'amato gange tolina ky'oŋŋamba. Kati ye Abba bw'aba abadde confident enough more than most of us. Mumuleke. Ate tannabatubuulira bajjajjaabe kye baakola. Just abantu abasinga nange nali ku TV ne ŋŋamba Abba bisirikire tobireeta mu society bisirikire. Oba abadressingireyo. Omuntu ayinza okumala ku maama we emirembe. Era nange nefuna chance revenge nga ku muntu yene yayisa mama ngo obubi mu revenge ngako abamututula ene tusirika just wakuba oyagala emirembe gibokale mu society. You want to live in harmony with your father's side, with your step brothers and step sisters, with your aunties and uncles. No chimira. No gamba tuberewo ku nsi kuno. Kuba sibuli no bireka sibuli lutalo nti lwakulwanibwa nefenna tokimanyi. Omuntu atakwagalira nnyoko toyina kumwagala kali. We are not nze nange ndi wano mu society sina kwagalwa oli wadde mbo butanjagala but tonyingira tomalako mirembe. Omuntu akumalako emirembe
omuntu abantu balemesa bakazi obufumbo mukazi nakola buli kimu kyasobola nenga just you can't tell me you love me. You're my grandparents. You love me and you didn't love my mother. You may not love her. To musojja to malako mirembe. So ensonga mujiri mulekere eyo ye Abba ngaye. Just mu society yaffe tuli bakazi baganda tukuzibwa nga tubikabikaka abazadde just twesonyiwa bwesonyi abantu abakulu ne bantu mmwe mutukoledde abantu baffe ebintu. Waliwo ekintu kyogamba tukireka bulesirwa nakola ntya. Abamu abemba zulu ne bajja ne babasabula no basabula. Netuli omwana yakubye jjajja omwana yakoze wati nga naye ali ku nnyina atulugunya. Tabule ngani. Family nefuka family. Sima family this, family that bana. I don't want to muli batafuba emitu. And then ekyo tsimo kusakata mbabu yabazadde bannange nzandi muzadde. Wano nabagambako Nienda ba omusajja omukadde oli ayina embeeza ayikangamba okira. Tozaala bana batusobola labirira. Because it is your responsibility. Buvunaanyizibwa bwo okuzaala omwana n'omulabirira teri yamukuzaala teri ayina mukulabirira. We should not applaud you for giving your children the life you're giving them. Nzira wano bankubira obugalo kubanga nagulidde ejje emmere. Who is supposed to do so? Nzira wano bankubira obugalo kubanga nagulidde ejje engoyi. Ani ateekeddwa ezimugulira? Ani yamuzaala? Just champisa nti nino dadiji wa school fees munange no mugamba webale tugulira mmere webale tusasulira nyumba webale kuwerera mwana webale naye nga ateekeddwa kimukakatako kubanga wamuna atandika ku applaudinga abateekeddwa okukola bateekeddwa okukola gali aganafuga deadbeat fathers agatalabirira abaana ne gamama agasulusulu agasula abaana agoli bagatalabirira gajja looza mbubo kye bakola kya makulu. They are supposed ate government ya faino kyosama eteka lijje ngamba zungu bwo tulabira mwana bakusibe. Actually you're supposed to be punished for not looking after your child. Kati mwaba chikola no one is supposed to be here and applaud you. Ani amkuzalira ani anamukulabirira tewali omwana uwo mvunanyizibwa okumulabirira. Tata wange bwatantwala mu ssomero nga ali supposed kutekamu abamusibe. Kati ateekoddwa okuntekayo bwateekayo talina kyakoze kyamaanyi. Ndi buvunaanyizibwa bwe yandeeta ku nsi mwana kyakubira muzadde w'essimu nti munnange nzaala. Mwali masanyu gammwe ne muzaala omwana. Ate mbateeka ku nsi ne babonaabona. N'otamulabirira. Alabiridde ne bamukubira obugalo. You're just normalizing stupid things. Your parents sacrificed their life. They did. They were supposed to. Because we banzala. Mulika okumanipulating abaana. Kati je namuzalirani. Ayina mulabirira. Nkulabiridde. Omwana wange. Talina kumpisa bwoti. Omwana talina yisabu muzadde we. Talina tateekeddwa. Atoyo mwana Abba talina kyayisabu bazadde talina kyagamba taata we kikyamu. He accorded respect with every word he put out of his mouth. N'abaana nze bengeza ko n'abaana badda ku bazadde ne babavuma ne babawemula ne babakuba ne bakola ki. Abamuntu mubinya bakoze obubinya. N'abazadde badda mbunu nerekereza nengenda ku kyeyo nga nkolerera mmwe. Ani yali alina bakolerera? Ani mutubulireko? Ani abazaala? Abulane mutu sessa. Wama Abba, you are the child of the year. Buli omu schooling, buli omu somesa. Tweyanzege. Once again, Merry Christmas and a Happy New Year, Abba Marcus Mayanja. Me as me, I see you. I love you so much. Ogomuli mugokola goteke oli musa. Ai mwana gwi. I love bright kids. Oh my God.